Inside Story Uganda. Real source of political updates. Tuli mu kaseera ebyobufuzi we bitandise okunyumira akubanga wasigadde myezi mibale tuberenga tutandika oba tugenda mu kalu ka bonna akomwaka ogujjanga gutandika naye sofa ku bimu ku bye twakalaba be bannabyabufuzi abamu okutandika okusala eddiiro okuva wano n'okudda eri n'olunaku olwaleero mu butongole tulabye munnakisinde kiri ekya DA ng'atongoza ekibiina ekijja ekya Democratic Front. Honorable Mathias Mpuuga leero bw'ati wayanjudde ekibiina ekyo n'abamu ku bamemba b'ekibiina kino era babadde atambula nabo ennyo mu kisinde ekya DA agaye nti kino ekibiina kigenda kubeera nga kireeta oba kitandika essuula empya mu byobufuzi bya Uganda. Ensonga tujja kwongera okubeera nga tugigobera n'okugikutuusaako butereevu nnyo naye nga olunaku olwaleero essira tugenda kuliteeka kukyasaliddwawo kooti enkulu bwe yasazizaamu okulondebwa kwa munnamateeka Elias Luyimba Zinalukoola olunaku olwajjo ng'omubaka wa Parliament owa Kawempe ey'Omumambuka era ng'ensonga kooti yasinzidde ku nsonga bbiri omuli okubeera nti akakiiko k'ebyokulonda kalemererwa okubala obululu obwava ku polling stations 14 nga yemu ku nsonga kwe yasinzidde nti okulondebwa kwa Nalukoola kuddibwemu kubanga kyalemesa abantu abasoba mu 1,600 okubeera nga okwagala kwabwe kukolebwa. Yabala oluso n'ensonga ey'okubiri kooti kwe yasinzidde kwe kubeera nti Nalukoola kigambibwa oba kooti yakizudde nti yanoonya akalulu ne ku lunaku olw'okulonda ekintu ekikontaana amateeka gaffe ag'ebyokulonda. Lunaku olwaleero awo we tugenda okubeera era nga tubuuza nti kino kiraga ki mu bateekateeka n'okuteekateeka obulu bwe tubaamu ng'eggwanga. Mu studios mukyala Farida Nambi Kigongo eyaddukira mu kooti ng'ayagala kooti esazeemu obuwanguzi bwa Nalukoola waali Hajat mu studios yatudde dda. Nina muganda wange Charles Romushana tuba naye wano buli lwakubiri mu Nabbarometa. Nina counsel oba pleader munnamateeka George Musisi ava mu kibiina kya National Unity Platform, and again nina Honorable Goret Namuga mu Nabbarometa ate nga mubaka wa Parliament akiikira abantu b'e Mawogola South, akosa Honorable Haruna Kasolo Minister naye mu Nabbarometa bwetyo butuba wano buli lunaku bwe ruti. Well, olw'obutamala budde bungi nnyo munzikirize ntandike ne Honorable Rather Hajat Farida Nambi Kigongo. Well, Hajat, tandika na kunnyonnyola ggwanga ekyakuleetera okuddukira mu kooti and tubulina ekyasaliddwawo nga ggwe eyali mu kalu kano kyekitegeeza gy'oli. Weebale nnyo Sebo Mwami Kungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abooluganda omukama mulungi nnyo. Njagala okwebaza essiga eddamuzi okubeera nti twasobodde okufuna obuwanguzi. Jo ensalawo y'ekkooti we yavuddeyo yansanze ndi Masaka mu kuziika muganda wange Deputy Diso Robert Mayanja gwe twabadde tuziika awo ekitoma e Masaka. Neebaza omulamuzi okubeera nti yayimiridde ku bateeka kye bayita matters of law. Twamusaba ensonga 5 mu petition ze twali tulabye nti mu mateeka tezisobola kubeera nti ziyimirizaawo akalulu ke twayitamu ng'esooka eya non-compliance oba kiyite okubeera nti akalulu bwe baakalangirira tekajjayo kituufu kyankomeredde ekyali mu kalulu ku nsonga gy'ova okwogera nti waliwo abaalonda be tutategeera baalonda batya. Ate omulamuzi ono njagala okumwebaza ak'ensusso nti nze yali emmanduso yange yali kubeera nti we nalondera
n'akalulu ako koolaba nga nkakuba akange kasuulibwa tayo era nze nakikola ku lwange ne bannange betugenda namu mu bululu nga mmanyi nti abantu bagenda kukozesa ekintu ekyo okubeera nti obululu bwonoonebwa ne bulema kudda era nze yenna yakikola mu bukyamu. Twali ba candidates babiri ab'NRM naye nga we twalondera wennyini obuboksi bwe bakola ki bwe bwaweza omuwendo guno ogwa 14 Kazangola Central ewali kansala Masuuti w'NRM yenno tebasobola na kumanya byava mu kulonda okwo era ekifo kya kansala kyo kyasigala nga tewali gwe balangiridde koze ebyava mu kulonda tetwabimanya. So kubeera nti obululu obuweza 16,000 tetwamanya balonda batya mu mateeka si mu bya pokopoko mu mateeka ng'ate obululu wakati wange ne Honorable Nalukoola buli 8 kitegeeza nti obutalangirira muwendo gw'abalonzi oba baali mutwalo we wandigugasse Hanifa Karadi for instance ow'NRM era obululu bwe bamulangirira nabo bwandibadde bukola ki bukyuka ekyo kye twalaga ate ekyo it's a matter of law tekiriiko kubuusa kibeera kikyukanya kati okubeera nti nze wakati wange ne Nalukoola 8 singa for instance abantu ba Kawempe North banyongera obululu 9 kyandibadde kikyusa mu result oba mu ebyo ebyava ku nkomerero y'okulonda kwaffe. So ekyo twakyogera ekyokubiri kye twateekako essira ye issue because ekyo bwe kyamala okubaawo twakuŋŋanya ba agent okujja okutunonyola kiki kye mulabye ekiviiriddeko embererezi ebadde mu kulonda kwa kalulu. Baatandika otubuulira ensonga za bribery ez'okugulirira. Baatandika otubuulira ensonga batandika okutubuulira ensonga za bribery eza nja kuzinnyonnyola zaalimu abakulembeze abava mu kibiina ekya National Unity Platform nga Kansala Rita ow'Empereerwe oyo yali ne mu kkooti wamulaba naawe ne twalina affidavit endala ze bajja ku record ya kkooti naye nga nazo zaalimu ze baaleetera mu answer ya Honorable Elias Nalukoola. So twaleeta okubeera nti bribery eyo yakolebwa honestly nekyasinga like okutunuma mu process y'okuwulira omusango guno kwe kubeera nti n'abajulizi bange ababiri Mawumbe ne Muwanguzi ate bagenda ne bawa affidavits ez'okubiri ku side ya Honorable Nalukoola ate nga bajulizi bange empapula ffe twazitwala nga tuzaatakinze ku affidavit nti beba n'abajulizi betugenda okuleeta kiba kizza musango gwogenda n'obakwana kyekyo ekigambo ekidoozo ekituufu n'obazza ku ludda lwo ate era mu ngeri ey'okugulirira okwokubiri because bino byali bigambo byabwe ffe twalina abajulizi abawalira 31 naye kkooti yasalawo okugamba nti nedda muleeteeko abajulizi 10 ng'ate naawe ayawaaba muli mu bajulizi abo kozi bannaffe abakanso ba Honorable Nalukoola nze gwe baasooka okumalako olunaku lulamba wandaba nga bankunya okuva ku makya mpaka nga ne calculator sikyagiraba bulungi naye nga bagamba gatta gabiza toolako ebyo bibyampisaamu olunaku olwo so ffe ate era twaliyo bulungi mu kkooti ne balooya baffe neebaza njagala okwebaza balooya n'abatusabidde n'abatutuusizza ku buwanguzi buno kozi tegabadde maanyi gaffe gokka but si bamativu ne ebikooti bye yasazeewo era balaze nti bagenda kujulira eryo ddembe lya Honorable Nalukoola Elias si yeyeka gwe twaloopa ne Electoral Commission simanyi oba bombi oba bo bokka naye eddembe lyabwe okujulira ku kkooti gye basuubira nti tusobola okubeera nti tuwulirwa ffe tuli beeteefuteefu ogenda maaso wa kkooti
era olaba tetulina wala we twagenda tetwekalakasa twagenda mu kooti yonna gye tunagenda genda mu maaso nga tunnyonnyola ensalawo y'omulamuzi nga tunnyonnyola obujulizi bwe twawaayo mu kooti ensukkulumu okulaba nti era tuddamu tufuna obuwanguzi ne ku leve eyo. Okay, waliwo no biyitingana nti naawe oyagala kugenda mu kooti again ojulira ku ki bituufu si bituufu? Ze sigenda ku apiiringa naye ninze kyongambye nti omu ku bawawaabirwa agenda era naffe tugenda. Hajat, yes gwe wali mu kalulu ng'oggyeko bino kooti bye yasazeewo effujjo eryalabibwa mu kalulu nga likolebwa ku mubaka wa paalamenti ya Honorable Nalukoola lyo gwe olyogerako ki kubanga waliwo n'abalowooza nti naawe wali mabega w'effujjo eryo n'ekibiina mwova? Ekisookera ddala si kirungi kukwata kibi kisaaba buli omu. Navaayo nze kennyini Nambi nenga nti nvumirira nesse kuvumirira olunaku olwa nomination ya Honorable Elias Nalukoola we yakubibwa nga nange kennyini siraba nsonga lwaki baali bakola ki bamukuba. Owulidde navaayo nenkyogera nti nkivumirira bwe bakuba bannawawulire navaayo neŋŋamba nti bannange twagala mirembe ku bulamu ne ku bintu by'abantu mwenna mwampulira ekyo nkimanyi. So Nambi siina kakwate konna siina kyenduumira bw'oba naduumira nayita nawandiikira omuntu nti jangu okube Honorable Nalukoola kibeera kyakumpayiriza ate waliwo abakulembeze naddala mu Kawempe ne bwe tubeera ku Maiti nga Maiti etuli mu maaso bayimuka ne bagamba Honorable Nambi yatuleetera abasajja abaleeta emmotoka zizisa byalo ne batukuba bwe baamala otukuba Honorable Nambi n'atutwala mu kooti kati abantu baffe basigala balabanga nze alinga omutujju naye ssebo ndi mukyala wa mirembe. Abasirikale abaakuba abantu omuli n'abamawulire baali bakolerani? Mwami Kungu ekibuuzo ekyo actually nze kinnakuwaza ononsonyiwa kiringa gundi eno gye musembyeyo okulaga wano bwe mba nkuwadde wano ku bantu kanjogere kyenjagala okwogera bwe mba nkuwadde wano amaloboozi n'ebifaananyi by'abantu abayozaayoza okusalawo kw'omulamuzi nabo bangi naye ndabye bu clips wano bwe muleese bwekubidde ekyo njagadde nkiteeke ku record era nja kigamba mwami Kalisa baali bakolera naye abo Hajat abasirikale abakuba n'abamawulire kyenjagala okugamba baali bakolerani no kyenjagala okugamba teweekubira ku bibuuzo ebyo byombuuza njagala nkiddemu nga nkugamba omuntu yenna azze mu kalulu okumpagira bw'okwata Honorable Nalukoola n'omukuba ku luguudo oba nnyongerako bululu oba obutoolako ekyo kiddemu nammwe mwenna abakiraba mukiddemu kati bonna abajja mu ddoboozi oba mu mulama gw'okumpagira tebayinza kukola bintu ebyo because biba byonoona obululu bwe tuyimirizzaawo era mbivumirira nze Nambi. Finally, Hajat, polling stations ne 14 ogambye walonda naye obululu tebwabalibwa kyekyaliwo maybe okuyambako atulaba lwaki obuluno tebwabalibwa ate nga mwabukuba and okinenyeza candidate Nalukoola and why? Ekyaliwo kyemmanyi nti waliwo effujjo agavubuka oba abasajja oba abantu abaali bataddeko obukookolo bino mbigambibwa ba agency baffe abaali ku polling stations eWambogo bajja ne basamba n'abapoliisi abaaliwo ne bakola ki ne bavaawo abapoliisi nga badduka omanyi twalina abapoliisi ku polling stations ezo naye sibasobola kutaasa bintu bya electoral commission ebyali bisambibwa ne be bagezaako okukwata era nabo beemulula mpaka kati situmanyi abantu abo abapoliisi badduka abantu abo abaakuba njagala abatulaba bakutegere bulungi. Yes. So abapoliisi badduka abavubuka abajja ne bakola effujjo ku polling station.
tebasobola kutaasa electoral commission materials oba ebintu bya electoral commission nga machine zetuteekamu eza fingerprint eza identification nga obululu okuwiibwa bwasobola okuyiika both ewambogo ne kaza Angola kati omulimu oba obuvunaanyizibwa obw'okuteeka ebyobukumi by'eddembe buli mikono gya electoral commission nandyagadde nnyo ekyo ekibuuzo okibuuza aba electoral commission aba security bwe bakola ki bwe badeployinga naye ekyo kyabaawo kyali mulujjudde kyali buli wamu ne busobola okuyiika ne tutasobola kufuna kyavaamu Council George Musi obadde mabega wa Honorable Nalukoola throughout this process kooti enkulu ensala yagiwadde not in your favor oyogera ki ku nsala eyo to start with ensala you lost it tetukaanya nayo naye tugiteekamu ekitiibwa kuba nsala ya kooti era y'ensonga lwaki Honorable Nalukoola yayogedde ye mu ddoboozi lyennyini nti agenda kugijulira kubanga tulowooza nti erimu ebikyamu kituufu nga Hajjati Nambi bwagambye yatwala mu kooti ensonga ziwerako ezimu kooti yazigobye ng'ebyokugulirira abantu ng'ebyokuziyiza abakungu b'akakiiko okulonda n'okuziyiza abalonzi abalala okutuuka ku kulonda naye ensonga enkulu ebbiri kooti zeyasinziddeko okusazaamu akalulu zetutakkaanya nazo nga tugamba nti senga kooti yeekenneenyiza obujulizi nga bwe bwaleetebwa enjuyi zonna neyeekennenya n'amateeka kye gagamba oba oli awo yantuuse ku nsala yanjawulo twatuuke ku kiringa ekirimu eggumba ennyo era Hajjati Nambi akyogeddeko ekya polling stations 14 Kawempe North na polling stations 197 ku polling stations zino 14 abantu balonda bakuba akalulu kaabwe nga Hajjati bwakugambye omu ku bo bajja ne batuulako obululu mu box kaakati ekimu ku bye tutakkaanya nabyo abantu abali omutwalo gumu mwaka 664 be balonzi bonna abali mu polling stations eze 14 bonna omugatte era kooti bwegamba nti nno abantu omutwalo gumu mwaka 664 bamibwa omukisa okukuba akalulu tulowooza nti kiba mu luzungu erroneous kiba kikyamu kubanga tewaliwo obujulizi bwonna bwaleetebwa mu kooti nti eri polling station wadde n'emu eyafuna abantu 100% turn up nti abantu bonna kubanga gambye ago ogumokkaga beboogera be balonzi bonna mu polling stations 14 soka kibanga ekigamba nti abalonzi bonna oba oli awo bandironze kubanga olw'okuba nti nno tetwamanya byava mu kulonda okwo twali tuteebereza ne kooti yagenze mu kuteebereza okwo okugeza Hajjati akugambye bulungi ne mu kooti yakyogera nti ayina ba agent ku polling station eze 14 ndowooza babiri be bantu 28 agent yenna bw'abeera ng'ali ku box mulimu gw'omukulu era bangi bakyogeranga abatono abajja mu kooti nti bwe mba nnondesa bwe baba balonda mba maakinga osobola okugeraageranya ne ku nkomerero ya byonna bwe balangirira nti kituufu nange likodi yange eraga nti abalonzi 10 bakubya akalulu ku 28 bonna aba Hajjati teri yawa mukama waabwe kandidate waabwe likodi nti nze kubanga okulonda kwaggwa mu polling zonna kwaggwa okubala obululu agasajja gano agali gakumibwa security kangambe gali gakumibwa kubanga polling station ezo zezimu kuzalisingako obukuumi bw'oba walaba ekifaananyi kyafuluma ku Daily Monitor enkeera kyaliko emmamba ku polling station yali emu ku ezo so nakyo kyewuunyisa nti polling station zalisingako obukuumi agasajja gano gajja ne gataataaganya ne gakuba obululu ne wataba wadde erimu erikwatibwa naye ng'ekyo kijjeeko nti tewaliwo agent yagamba nti nze akatabo kange nadde markinga mu 28 bonna nagenze nako era ku polling station ni abalonzi 100 ababadde balonze kyenkugambye ekyo twali mu kuteebereza bameka abaali balonze Council, but even then tolowooza nti abantu
omutwalo gumu mu mwaka kaaga okubeera nti okusalawo kwabwe tekwawulirizibwa is actually reason enough okubeera nga kusazisaamu okulonda. Kyentandika nakyo Adamu oyinza okuba tokiwulidde bulungi ngambye nti omutwalo gumu kakaaga be balonzi abali ku register. Yes. Omuntu bw'oba owaaba omusango mu kkooti omusango gwonna ne gutaba gwa byakulonda oyina obuvunaanyizibwa gw'owaabidde ne bwasirika obusirisi oyina obuvunaanyizibwa okuteeka ku bujulizi gwe bwawaabidde. So ogamba nti omutwalo gumu kakaaga si kyekyo kwegamba nti nno ogamba nti be baagaanibwa kubanga nga bwe ŋŋambye nti okulonda kwali kukoze ki kuwedde unlike senga okulonda kwali oba oli awo kuyimiriziddwa before wanigambye nti oba oli awo wagumu kakaaga bandizze. So tulowooza nti ekimu ku bye tutakkaanya nakyo kyoba kyekibuuzo kyososa okumbuuza nti wandibadde omuwaabi aleetayo ku bujuzi obulaga nti ku polling station zino kubanga nga bwe twalabye era nze mujabiza kyogeddeko nti kituufu turn-up yagenda ekyukakyuka ku polling stations. So si kituufu okugamba nti abantu mutwe ogumu kakaaga mu lukaaga mu ana be balemesebwa kubanga ekyali kitegeeza kyali kirowoozebwa nti polling station ezo teri yafa teri yasenguka teri yakola ki. Tunulira ku nsonga ey'okubiri client wo Mwami Nalukoola kiga nti yalonda rather yakuba akalulu yakuba campaign yanoonya akalulu ku lunaku lw'okulonda mu bifo nga Mbogo Primary School ne Kazo Angola LC1. I think that's why I'm trying to wind in song. Yes. Lwaki togamba nti yamenye etteeka kati gwe moderator. Yes. That's what she's saying yekubira. Yes. Lwaki togamba nti oli webali. So okusinziira ku court candidate wo yamenya amateeka bwe yalonda mu bifo rather bwe yanoonya akalulu ku bifo bino ebibiri which clearly goes against the law. Well, era ekyo kyekimu ku bitakkaanya nakyo kubanga kkooti yabadde ekyogero ekyo yagambye nti obujulizi bw'abantu abasatu abaleetebwa tebwawakanyizibwa ng'ate n'omu ku basatu abaleetebwa bamuyita mukyala Niwamanye yaleetebwa mu kkooti n'asoyezebwa ebibuuzo era kakati tuyinza kugamba nti bawakanyizibwa ng'omu bamusuya n'ebibuuzo ne bamubuuza ku ebyo byennyininyini anaatamatama. Naye n'ekyokubiri tujjukire nti ekimu ku bitakkaanya nabyo mu kuli omusango guno Hajjati Nambi yaleeta abajulizi ndoza 3 mu 3 emazikira bulungi. Ffe ne tusaba nti kubanga abajulizi bakuba obujulizi mu biwandiiko mu birayiro bayita affidavit ne tusaba nti 29 kwabo tubaleete mu kkooti tubasoyesoye ebibuuzo. Ekikusoyesoyeza ebibuuzo nti twongere okwekenneenya bino by'owandiise mu kirayiro tukubikubuuzeeko ebibuuzo nga Hajjati bwagambye baamubuuza olunaku olulamba. Kaakati kwa 29 be twasaba kkooti yo netusalirawo neyagamba mbawaddeko 10. Kaakati olwaliro yegamba nti bano ababiri be bataleeta. So nga bwe nakugambye bwe ntandise nti ensala wadde tugiteekamu ekitiibwa tetukkaanya nayo tulowooza nti yabaddemu ebirumira mu mateeka ne mu bujulizi. Thank you. So ngompomza so mugenda mu kkooti ejulirwamu. Yes, mpozi n'ekirala katono nnyo Adam. Ensonga kkooti gye yabadde eddamu yabadde egamba nti mwalimu ebirumira obutatuukiriza mateeka era kyakosa okulonda mu ngeri esimba did the non-compliance affect the elections in a substantial manner. Kituufu tukkanya nti mwalimu ebirumira. Kakati ffe kitakkaanya nakyo kyekiri nti nno oba byakosa kubanga eyali victim eyasinga okukosebwa ate nga yawangudde. Adam bw'oba olaba omupiira bw'oba obadde ogenda kuteeba goal ne bakuba foul ne bakuba engwala eyandibadde visam penalty siruka mbuze ekibuuzo nti oyagala nkuddemu n'ositukawo naye n'oteeba ate goal bagisala nti tukomyewo foul mbuuza gwe naawe. Okay, so mugenda mu kkooti ejulirwamu bye binaavaayo mu byesigira mugenda bikkiriza? No, bw'ogenda mu kkooti kiba kitegeeza nti otadde ekitiibwa mu kkooti eyo kyekitwala mu kkooti. Kkooti bw'esala omusango gusobola tukyovula nga eno gyensala tugyogerako. So bwe tugenda mu kkooti kakati ekyo kyakuteebereza nga kiri eky'omutwalo gumu mwaka kaaga ebinaavaayo kubanga tetumanyi kkooti bwegenda gukwatamu kati oba ombuza naye kkooti tugiteekamu ekitiibwa ekyo ensonga lwaki tugendayo. Wano woba ogiramu ensala wagirabye abakulu bombi bawulidde. What do you make of all this? Katonda wamaanyi Katonda wa kisa
bajala kukitunulira broadly kifaananyi ekinene okusinga ku kino mu especially gye tulaga because bw'oba wadde owuliriza mukulu Museveni abadde yemulugunya nti mu Buganda bamubba nagamba nyina n'obujulizi banziba ekyo kimu. Ekyokubiri, Electoral Commission obululu tebukubisa tebulondesa bulungi kye baba banziba mu Buganda. And the example he gives is the biometric system. Nti abantu tebalonda nga bataddeyo ekinkumu for identification kuma nti yegwe Adam Kongo. Ekyokubiri, abantu tebabawa mukisa kulonda. Ekyokusatu, abamuwakanya bayine fujo, baleete fujo. Kati fujo ne baleeta bwerireeta security ate ne bakozesa security okulwanyisa abeesimbye aba mukulu Museveni. In other words, gwotunulira nalukoola nga esaati oba wagisala nakajirita kewalabako kali totunulira nalukoola yakola ki? In other words, aleete fujo security emulumbe kati batandikiraawo okulwanyisa aba mukulu Museveni. Mwina hooliganism n'ebirala ebya mukulu Museveni. Kakati ati ye yagenze mu kooti because olukiiko lwatuula Ntebe ne lusalawo bagende mu kooti ate n'awangula. Ono ali wana tetukkire eri mu nsonda naye ye mukulu Museveni yakoze eki? Yawangudde. That you people, you violate the law on the polling day. You committed electoral offenses. Bamenya amateeka ku lunaku lw'okulonda. The electoral offenses nyingi. Akiprovinze kati wano twale tugamba NRA tumulondesa bululu amu byakubba for him less evidence. Bano bebabba wano mu Kampala during broad daylight. And onewo mu mwaka mulamba tasobola kukijjayo. So kyengeza kukulaga kiri nti abakubye because akalulu akajja katokyalina moral ground egamba nti Museveni is a dictator. Museveni abba akalulu. Museveni akola ki? You get? Because one yakuba bamawulire n'abagoba yaleeta zimama nga wabadde ogamba yakuba n'alukoola ate n'akulangirira nti gwe owangudde. Electoral Commission gye mugamba nti ye n'agiwaabira n'agiwangula ate nekkiriza nga omanyi munange engeri gye watukubye tetugenda nakwapiiringa. So ndowooza olaba how bano ebyokuzoganya byabo kati how they have legitimized mukulu Museveni that your electoral system ekola. Weaknesses eziriwo tezikosa bo. Weaknesses eziriwo victims nambi. Sara babanze ni muntu waddembe lo yambare ne white waddembe tomulaba nti waddembe golinda kola abana jogenda kola bantalo yi waddembe. So what could be there? So two things, Electoral Commission ekola teba ekyokubiri ne courts zikola. Kati ekisigadde kya security kulwaki security ekuba na lukola but owulidde he breaks the law, he violates the law. Nambi te campaigninga on the polling day te violating the oli ya violating chi ya violating law. Kati bwobuuza byabakama no, IGP agamba oyo bwati obwali naye we have been restraining ourselves. So they have really given him legitimacy. But there is one thing which they have brought. There is one thing which they have brought which is very critical. The definition of a vote. Nti mchana nambi bwa kuba akalulu nga bwalaba tekaba kalulu. Kaba kalulu ng'okabaze. Kati okubala akalulu ako ekirala ekizze mu musango guno kiri nti bw'abanga tewaliwo security ne babuyuwa tekaba kalulu. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu nti bw'abanga tewaliwo security ne babuyuwa ne kataba kalulu kaba kafa. Ekyokuna nti Electoral Commission is responsible. And yet nze nawe omanyi nti Electoral Commission is not in command of security.
Chokola omukulu musako buuziza but waliwo mamba kazali agazi kuba abantu amasasi. So at what time do you give command? Otandika okukuba amasasi? Because chances are high nti nenambi wabanga abadde awo alinze babalo obululu bwe ayinza okulufiiramu. The stray bullets wamu nebirala. Therefore okuba n'akalulu you need Muhoozi Kainerugaba to succeed. Akalulu tekagenda kubaawo lwa byabakama. Akalulu kagenda kubaawo lwa Muhoozi Kainerugaba. And chobola ama estimates zange Muhoozi Kainerugaba amaze okubawa notice n'abagamba waliwo obuyeekera wano nga buvawo abano yagambye ne gye buva. So abasamba ebiboxing baleesa obuyeekera ekigendererwa kyabwe kulemesa ki kulemesa kalulu. So how are you now going to have a free, fair and peaceful election ate nga bano olwedde bayingidde mu byaki bayingidde mu by'obuyeekera? So tekaliiwo. Good. Thank you. Honorable Namuga. Kooti yasazeewo munno Nalukoola n'aggyibwayo mu Parliament. Obwedda Hajjati ayogera nga ndaba olina by'owandiika kiki? Ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti ffenna bwe tujja wano okwogera sijagamba nti Lwamushana alina kwogera kunsanyusa, naye ndi very disappointed mu submission za Lwamushana kubanga bwe tujja kushonga zino nsaba okutegeeza abatulaba nti nze naalyagadde tutunuulire eggwanga holistically, ebintu bino tubijjemu okusaaga kubanga omulabe bw'abadde alina ekifaananyi kya painting ng'olabira ddala ebintu alinga abalaata obubalaasi. Njagala okubategeeza akalulu Kawempe n'ebyatambula is not about Nalukoola. Nedda. Bino ebikolebwa kyemwagaddeko kyokka ye point gy'abadde ayagala okugyayo ku bigambo bya Mukulu Museveni byatajjayo bulungi. Mukulu Museveni yagambye nti wano mu Buganda twamubba obululu opposition teyagambye nupu yagambye twamubba obululu 2.7 million. Ate era n'agamba nti mu kulonda Electoral Commission tagenda kuddamu kukkiriza kulonda nga tetukozesa biometric machines. Kubanga opposition yekobaana ne Electoral Commission ne bagamba nti ebyuma bifu. Era n'agamba nti otunaba tuzzeemu okulonda awantu wonna ng'ebyuma biganye okukola akakalulu kajja kusazibwamu tewali kulonda kasita baleeta obuuma obwo ku polling station tugeze babulese Mawogola South obuuma ne bugaana okukola tewali kulonda awo tewajja kubaako kulonda. So bino byonna nga abyogera bannayuganda njagala bakube torch mu 2026 kisa nekyayongeddeko n'agamba era ffe tukkiriza Kawempe baatubba Nuupu yatubba n'embizaye wa sister wange ono Nambi nti omusango gwali musigugwe, omusango gwa Nambi gwali musigugwe, omusango gwa Mukulu Museveni ye Nambi yes muwe ekitiibwa naye ayina ebiragiro ebiwerekera eyali candidate omusango bino byange eyali candidate kubanga nze Nambi gwe mmanyi mu mutima gwe akugambya asondeke ensabu Nambi ye yali candidate era yenyini kuddukira mu kooti. Nze nkubuulira nti Nambi ogenda mu kooti Hajjati ow'ekitiibwa Hajjati si yagenze mu kooti. Hajjati agenda mu kooti ng'alina abamugamba nti genda kuba akugambye nze nanakuwala nnyo nga ndaba mu kalulu bawalabula Nalukoola nennakuwala nnyo nga ndaba baleeta emmundu baleeta emmamba nenga nti naye mmwe temumanyi nti munzitira kalulu kati nzaawe nalisuubidde Hajjati kubanga newakwataga navaayo nenjogerako nenzaawo nali disappointed kuye kubanga bino bye yalabanga maama saawe yali avaayo n'agamba ku gavumenti ye kubanga akimanyi bulungi Hajjati nti NRM yali ekola in her interest ekyo tayinza kukyegaana kubanga bino NRM bye yakola yali ekola in her interest kyova olaba nti mu biseera bye yabikomentingako nnyo casually ng'ayinza okuvaayo n'ayogerako abantu ba gavumenti ayogeddeko but nze nsaba okutegeeza abatulaba nti bw'otunuulira olutalo olwali e Kawempe nze lwesikiriza nti kaali kalulu era nze nali nsuubira nti Electoral Commission singa yalina obuyinza yali evaayo neyimiriza akalulu ke Kawempe wali tokakkiriza genda mu maaso kubanga nze twaliyo ono yaliyo naliyo ku ground 100% okuva lokatandika mpaka lukakomekereza singa Electoral Commission yali yagaliza eggwanga lino akalulu ako kaali kayimirira nesoka neyita parties zonna okutula to harmonize obutali bwenkanya nga bukugasizza oyinza obukubira engalo naye once obutali bwenkanya turns against you lwomanya nti tebuyamba ggwanga so nga twogera kalulu ke Kawempe number 1 njagala mumanyi nti yes Hajjati Nambi bwe yali agenda mu kooti tayina we yatwalira ensonga ya security yonna ate ekyokubiri akugambye nti naye ali ku record ng'avumirira ebikolwa ebyefujjo security byakola mu kalulu kano ensonga ze yatwalayo zaali zanjawulo nga tezinawe zikwataganira bino byonna byeyogera kakati mukulu twogera kalulu nga bwe kaali meaning naye
avumirira effujjo eryaliyo. Nze nkugambye honorable I mean candidate Nambi talina moral authority evumirira byali Kawempe for now tagirina kubanga party ye her own party ye yali involved mu kavuyo kano era nze singa naliye nga mama naliva ne baga nti mbadde nsaba mukulu Museveni kubanga yali akimanya abali ba deployings yali abamanyi singa yali akyogera yabadde akyogera in good faith awo yali badde agambira bakama abe nti nze mbadde nsaba twali badde ensonga zo tuzikwata mu ngeri esingako wano tosobola kwogera Kaluke Kawempe nojjawo ensonga gye bayita violence naye akyogeddeko kubanga bino byonna gwe byogamba nti tayogedde ku violence agyogeddeko kubanga abasajja bali bagambye nti bajja ne basamba ebibokisi ne polisi nedduka bwakugambye bajja ne basamba ebibokisi abayaaye nga beetaddeko obukokolo ne polisi nedduka but njagala nkubule eyo polling station ya Kazangola n'Embogo we bakwatira ba Honorable Kayemba Solo ubakwatira bakyega bayola most of the nup gundi babi bataddo abakumbi bafe twali bataddo bali basufuza ngakalu bona basinga bakola ki babajjawo so watubanga tuli bakutunulira byakulonda nga datugenda mbulo wa mazima n'obwenkanya nze nsaba tulemenga kubutunulira mu ngeri ya mpagira nnyo eyo tujja kujja but ensonga zine ebbiri court kwe yayimiridde kugambye ensonga ze court kwe yayimiridde number 1 bwogamba nti nalukola kolo yalonda nalukola yanoonya akalu yes. Yanoonya akalu nze nganze sikkanya nti nalukola kolo yanoonya akalu kubanga bw'omugaa nti yagenda ku polling station gy'atalondera njagala ombuulire etteeka mu by'okulonda eriŋŋaana nga candidate okugenda okumonitaringa akalulu kange nga balonda njagala ombuulire nga candidate etteeka ki eriŋŋaana okuyitamu nga ndaba oba bitambudde bulungi number 2 bw'ogamba mubadde muwoza buno obulwo bagambye 1,600 oluta omutwalo gumu kakaaga mbadde njagala Nambi candidate muweko 14%. Nebwemba muwadde yes because the voter turn up was 14%. Nebo muwa 20%. Bwenkuwa 14% oba ino obulwe 2,200. Assuming nti wonna gwali mu bubwo 2,200 aba ina 2,240. Kati njagala nkwate 2,240 mbu mugattireko ku kanaana ke abawezeza obululu omutwalo gumu mu 10,240. Abalamuzi tebabadde fair okubala omutwalo gumu kakaaga omulundi gumu because that is an assumption nti voter turn up yala 100%. So bw'obanga ddala oyagala kulaba whether okulonda kw'abano substantial affected the results wali oteekamu percentage eri reasonable newankubadde ogamba nti turn up yavaringa ku different polling station tesobola bwebanga overall yali 14%, none of those can exceed 20%. Bw'otunuulira the number of polling stations 197 polling stations nga twajjako musanvu ogutalonda, this constitutes 7% of the whole polling stations. So nga nze nsuubira nti omulamuzi yenna alina okuba omwenkanya yali badde factoring in all these factors. Lastly obadde ogamba nti violence tagiganye ojja kuddamu take note. Lastly nja kudda kiriza minister we submission tuwumulemu je otandikira. Honorable Minister, kakati ndowooza tulina kutunuulira emisango ebiri kooti kuya ensonga ebbiri Nalukola okunoonya akalulu ku lunaku olwo n'obululu obutabalibwa. Ensonga emu ya Honorable Nalukola, ensonga endala ya Electoral Commission. Era kyova olaba nti emisango gy'okulonda gino kubanga wabeerawo ategeka Electoral Commission, buli kimu ekiba kitatambudde bulungi nze yeemulugunya mba nina kwemulugunya ku Electoral Commission oba n'oyo gwe mbadde nvuganya naye. Naye njagala kusooka kuttaanya ku kintu kya security byenda bimwesibako ennyo wano. Ebitongole by'okwerinda bikuuma bannayuganda bonna. In fact byo tebiteekeddwa kubeera na maaso gatunula nti ono opposition ono waaki, bikuuma bannayuganda bonna. Si toleka kulowooza nti mu kiseera ky'okwewandiisa oba mu kiseera ky'okulonda kakati bo baali badde bali waka ne bwe badetecting obumenyi bw'amateeka tibalina kujjawo, oba mu kyaki oba mu muzigiti oba mu kufiirwa oba mu kwabya lumbe, ebitongole by'okwenda birina okusigala nga bikola omulimu gwabyo. Ekyo njagala mukitegeere bulungi. Kakati Honorable Kasolo, kituufu ky'oyogera ebitongole by'okwenda birina kukola mulimu gwabyo ogw'okukuuma emirembe. But effujjo for example mu kalulu kennyini lyakolebwa ku b'amawulire bali bamenye mateeka ki? Luyimba Nalukola effujjo lyamukolwako ku lunaku lwa nomination yali akoze musango ki? Waliwo etteeka lye bayita Anti-Torture Act
etteeka eryo omuntu yenna oli wa ddembe okuwaabira mukuuma ddembe ng'olaba nti akutokyalinze era naye singa omusango gumukka mu vvi avunaanibwanga ye nokyo gwe bwobanga olaba nti okoseddwa ng'olaba nti osobola okuyimirizaawo ensonga eyo omusango ogwo mu kkooti oli wa ddembe okugutwalayo bw'osirika n'otagutwalayo kitegeeza naawe kenyuba weesalidde omusango nti nze mbadde omusobya olwo ebitongole biba bikyakuma eddembe nkugambye bw'obanga osirise bwenzija nenkusobya nenkutokyalinga nosirika ngaomanyi waliyo etteeka osobola okutwala mu kkooti kitegeeza nti gwe kenyini mundayo muli oba omaze okutegeera nti olina ensonga lwaki okoseddwa okimanyi bulungi nti obadde ku saidi nkyamu nokyo ne bwotwala eri omusango bajja kudisprovinga kakati ensonga endala njagala mutegeere bannaffe bano aba opposition bategeere nti tulina okussa ekitiibwa mu kooti zaffe kubanga kooti zino tuleme kulowooza nti bwe ziba zikusalidde omusango kakati oli kooti efuuse nkyamu kuba kyova olaba nja kukyalenjinga kanso musisi nti kooti gye mulowooza nti esaze bubi ate lwaki oyagala okujulira kubanga mugamba mwina n'amaanyi abaabalonda weebali musobola okugenda nemugiraki musobola okugenda nemuddeyo mu bantu bebabalonda naye era osigala oga nti eno kooti eddako kaŋŋendeyo kubanga yusi abantu musiiga ekifaananyi bano bannaffe basiiga ekifaananyi bano aba opposition naye ate osobola obakyalenjinga noga nti owekitiibwa Bobi Wine okujja yesimbewo mu kalulu yali rulingi ya kooti ojjukira bulungi kanti nti ate nakyo kanso omusisadde yakyetegereze era ezimu ku nsonga ezasigamizibwako obululu bwa polling stations 9 tebwabalibwa kakati ono bwagamba nti abantu omutwalo gumu mu kakaaga kono katumuweko 17% ate enjogera tiba y'amateeka olw'ensonga tosobola kuwa justification nti wano ate balize ku 17 kati gomanyi ki oba bbaawo bonna bali yes mpamwe eddakiika nzija tutandikirako NBS TV kwoli barometa akasameme ewummula mu katono bwe tujja minisita